Subscribe nasema chiri atukwaniriza gwe nawe natulaba gyosinzidde mu ggwanga yonna mwoli olunaku olwaleero mu ggwanga Uganda olunaku lwa Monday ennaku z'omwezi ziri ennaku z'omwezi 5 era nga tuba tugusa okuba nga twogera ku ebyo ebibaddewo over the weekend annabiki ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda kossa n'ensi yonna ambabuuzaako mwenna amannya gange nze Edwin K ku kamera nakoze ne muganda wange Atini Pro okubanga tuli okubaweereza Ground TV otufunira ku www.groundmediaug.com ate gwe ali ku Afro Mobile nawe otufuna My Channel app nawe nobanga otufuna bulungi nnyo kossa ne ku TV Garden nayo gye tuli kitegeeza Ground TV we tuli okubanga tukuweereza all over the world. We are 100% entertainment. Olunaku olwaleero bingi ebyabaddewo kusookera ddala njagala osooka okubakulisaayo mu kivulu kya Ajat Sophie Nantongo mbakuliseeyo ewa Jamie Culture mbakuliseeyo baganda bange ba Samian Shower mukwano concert ebyo nabyo n'ebintu byabaddewo over the weekend bafunye abantu bonna bafunye abantu naye okusookera ddala nga tetunnatagenda mu bivulu bineeno Jamie Culture yakomyewo naye nga wakutega butezi tugenda tutandikirawo vega sooka obuze ku bantu ate tusobole okuba nga tugenda mu maaso mbabuuzaako mwenna abali ku Ground Media TV mugamba mutya mbamaliriza obbabuuza Jamie Culture yakomyewo ku stage era yabadde n'ekivulu olunaku olwokutaano kyabadde awo kula kuva entinda ate anapu teyalimbi Ziza Zioni yaliyo okubanga amusapootinga waliwo omwana yagambye mbw abayimbi bonna abaagwa babadde wa Jamie Culture mbw ate bazze okuyimba ne balemerako ki ku stage omuyimbi yabadde wakutega butezi saabadde sikitegera yabadde wakola atya wakutega butezi nga omanyi nga omuntu bw'anaagamba nti Vegas atandise okwokya ne tumugamba kati Vegas togenda yeeyo okitegeera naye yafunye abantu bazze saabaddeyo nabadde ku Serena okubanga basapootinga Jamie Culture okusookera ddala njagala okwebaza omukyala Amelia Nambala yalaze true love and support Amelia yabaddewo n'asapootinga Jamie Culture jjukira Jamie Culture yawandiikira Amelia ennyimba ezebbiri ezisembyeyo yagula table yabaddewo nnyo kubanga amusapootinga Mami Gadgets naye yabaddewo kubanga asapootinga omukyala andi kati ekisookera ddala soovemu ebyo Jamie Culture bw'anaaba takendezezza byakozesa tajja talina gy'alaga ate katwalabye wali wati twagala muteeka kinene golowooza Jamie Culture abadde ali wathe okumutwala kula kuva twabadde tugeze no ate nemugezesa ate era nga wakola ki nga ani yategese ekyo ekivu Michael Banners bambi yafunye sente Michael Banner yafunye Jamie Culture akendeeze byakozesa kuba kati ekisooka alina byakozesa ate n'okumuloga bamuloga bintu bibiri ayinawo ke yasaagamu n'agamba mbu Aziza Zioni mbu yamuloga mbu gitaze yakuba ne batamusasula mbu ye yamuloga yakuba digital enyimba za Jamie Culture gita yonna gy'owuliramu Azizi tasobola kuloga Jamie Culture kubanga n'Azizi naye ekitone kati ali mu lwana nakyo agoba kigoba atayiza kitayiza kale ate alemu okwetambulira ate naye adde ku Jamie Culture so abaloga Jamie Culture bantu balala nnyo bamafiya mwe bali mu ndongo naye yennyini alina okwetambulira bamwagazaaki alina ekitone ekisukkulumu buli omu akimanyi Jamie Culture y'omu ku bayimbi abasinga okubeera ne talent ng'awandiika ate ng'ayimba ate nga radio presenter mulungi simulabangako yakolako wa yakolanga ku radio Jamie Culture etyoko ng'aweereza mupiira Jamie Culture yaliko ng'aweereza so kyekyo Jamie tumwetaaga ate n'ekirala Jamie yeetaagayo omukyala kati nga bw'olaba mami oyo gw'obadde ogamba Mami Gadgets Amelia Nambala bw'oba ondaba tuyamba otwagalire Jamie Culture amwagale mu ngeri ki
nga bwolaba Juliet bwe yayagala Chameleone mu kaseera akazibu nti wamuteeredde nga Chameleone ateredde n'Amelia asobola otereeza oyo Jamie Culture okitegedde oyagala Juliet afuuke naye Jamie Culture n'asobola okukola emirimu asobola okukola Chameleone yagikola asobola okukola Jamie Culture ate n'Amelia nesi yali awo nnyo naye kyemmanyisa omuwa keya n'atereera abulamu keya eyo Amelia nambala tumukwase Jamie Culture tumukwase Jamie Culture mame good life akwetaaga soko kwatana ada Vegas ensonga ezo so Amelia nambala tuyamba otwagalire Jamie Culture naawe obeere n'omuntu ogwo wenyumirizaamu nti ono owange muterezezza wuwo tewali wajja kutawaanya Amelia alina ssente esobola olabirira oyo omwana nadda engulu Jamie Culture yeetaagamu ssente ng'alya bulungi ng'anywa bulungi nga buli kimu akifunira mu budde nga teyeeraliikirira Amelia tuyamba otuwasize mu Jamie Culture amuwase amulabirire andi omuwase amulabirire ate agenda kumugira bugizi muganda we anti lindako ogamba Amelia awase Jamie Culture ate ng'otuwadde example ya Juliet ndaba nga gundi andi erimba wadde example naye ono ye njagala awase buwasa ono saagala abeere mu Samaria mulungi oli Juliet yali mu Samaria ayagala Amelia awase Jamie Culture awase ensonga zino ziri serious by the way Amelia asobola okuzza Jamie ne bw'oba tomuwasizza ne bakuwa omukwata omuteeke w'oli abe ng'abeera naawe asobola okuba nga ava mu bintu kubanga omere lwaki ngamba mwentyo Amelia alina true love ku Jamie Culture abaddewo from day one so asobola omubeeramu nadde engulu ale azenga amunoonya naye kati ku luno yamufunye ng'omanyi abanoonya Jamie Culture Mary Bata anoonya Jamie Culture kati myaka ena tamulaba ensonga za Jamie Culture yamuwa oluyimba tebakola video ate oluyimba lufuuka hit ku TikTok olumanyi olwo lwe bakola oluliwa Jamie Culture ne Mary balina oluyimba lwe bakola baluyita Kokonyo nga lwamaanyi naye Jamie Culture alabikako anti yali mu ryabu nga misaki yamuyina nga tamutta misaki simanyi yabaddeyo misaki teyabaddeyo yabadde ku Serena yabadde wa munne kale nga tuvudde ku nsonga za Jamie Culture mwebala abasobodde omuwagira lakuva abantu bazze kati ate ekirala nga sinnavaawo ono Michael Bana tobba Jamie Culture tugenda lwanirako Jamie Culture waviirayo n'agamba newamubbiye muweeyo kyomuwa because embeera mwali ogiraba embeera mwali bamwambaza bulungi bino omuyimbi takoma mu kwambaza tagenda kulya gundi naye era bayina Amelia yeyasasula ssente ez'engoye akwate ssente awe Jamie Culture be baleeta bandi ne beefuga ekivulu Mickey Wine Aziz baali wali nga be bannannyini kivulu andi ogambye omuyimbi abadde wakukwatira omuyimbi bwe yategukamu bwati yagwako kekigo teyagwa kigo naye yali agenda kugwa si kigo nti nno wakugundi awuguka nezigenda awuguka kati bwe zagendanga nga balina omujja ku stage ne bamutwalamuko kati baneero ne basigalawo nga bagamba ne bakubawo vibe naye the performance was good music yalaga nti kituufu Jamie Culture alina music owaddala atanyuma Amelia nambala tuyambe olwane ku Jamie Culture nategeerera nti abakyala ati buleke zisusse abakyala bayimba ennyimba za Jamie Culture baaliyo abakyala baaliyo nga bangi manyi buli obuyimba bwa Jamie Culture obwokukolimu obwo Jamie Culture ayimba bulungi nange ekivulu saakimanya nti kyali kyakola olunaku nde nandibadde wa Jamie Culture kale nawenzika ne mukajiko natabula mukiravulavu soka otubulire Serena yali etya yagikuba Serena tesala yagikuba yafuna abantu ababe tebo yazitunda kyekyo kivulu kyali how was the performance yali nnungi lwakuba yayambala ebitategeerekeka mukyala nga yanyuma omukolo gwalinga ngaogwamuguddeko obugwi mukyala yanyuma kati
Sofi waliwo gundi ezimu ze yajjirako performance yali nnungi ne waliwo yayambala mwezo goba Christmas tuli najja oba engoye teyazegezaamu nga sikitegeererako ddala engoye ze yakubyamu n'ebifaananyi ebifo era design oyo bwamukwata kamugobeta mwongera omulimu omulala muntu n'oyambala engoye ku maiden show yo n'otanyuma kibi kiba kibi omukyala tolabanga kiba kibi nga tugenda mu kivulu kya Sophie yavaayo n'agamba nti kusaasira okwambala ko teyanyuma tusooke kimu tudde ku kirala teyanyuma kati ekyo kiwedde tudde ompugula Legacy tetwasembayo okukola ffenna waleeta emisango mu famire ku luno mbadde saagala oleeta emisango kale nsuubiza yali simaati Sophie yanyuma kunyuma ki kati olaba njogedde nti nno yayimba bulungi amavoko gaali malungi kyoga nze simanyi banyuma ekyokuvaddanga Sophie akikola naye engoye zigaana figayo batenyumira bunyumizi ngoye simanyi obadde ku mulungi tekubula akamogo kati akamogo ke butanyumira ngoye naye alina eddoboozi omulangira wamulaba ku stage koki waffe oyo koca omukwano n'ogulaba nga gutinta mukwano gwa ku stage misaki gwa ku stage guliwo ate tewaliwo mukwano gwali gwa stage kyogana tebeeyagala oli munnamawulire baako okunoonyereza kwokola lwaki okola ebintu ebyo mukwano gwali gwa ku stage tugende ku Battle Vegas yamugaba mwami zinamu naye nga n'omwami tayagala aleese muwase tugende kuki ku Battle saagala kuyingirira nnyo obufumbo bw'abantu Vegas nga tugenda mu show ya Sophie Nantongo yavaayo n'agamba kusaasira nti gwe yantankuula ng'osaba Battle kati wendi buli wekugamba nti tutegeke ng'obutuka nga bakunuuna amasavu kaakati ekisookera ddala abatulaba mu Uganda tetufunangamu muyimbi ayimba bulungi ali talented ow'amavoko nga Catherine Kusaasira taba nze simulabangayo ng'ayina ennyimba okuva ku lwe yatandikirako yatandika na lwimba ki paka ku lwe yasembayo nga zonna hits nze naliko mu show ya Catherine Kusaasira era ku Serena yakolako ne Serena zengamba ya Serena Museveni we yajjira okuva lwe yajja ku stage paka we yamala twali tuyimiridde sinze nzekka n'abantu abalala kitegeeza buli luyimba hit naye ku ono obudde tumanyi n'okunywamuko ku byokunywa so kati kino kitegeeza ki nti ono senga w'abaana Nantongo yani Sophie Nantongo Battle gy'asobola okukola asobola kukola n'ono mukyala wa Kasolo yani wawona bebo Kasolo asobola Battle nga Amira ate kati mbadde nkugamba Kusaasira Kamiliyoni ayina ebiti byalimu nti toyogera bayimbi bataano kubasinga hits mu Uganda nga Kusaasira taliiko simanyi oba okimanyi oba tokimanyi Sophie Nantongo amwewulira okwewulira kulala n'okusobola omuntu osebedde bulungi okwewulira n'okusobola omuntu kulala omuntu gwayinza okugezaagezaako yono Stacia Mayanja asabe Battle ya Stacia kubagamba Kusaasira amwepikira si byebiri asabe Battle ya Stacia kubanga badde bayimba nnyo ennyimba ez'okulwanira abasajja zeezo andi Kusaasira yakola ya taxi omusajja simanyi kiti kya muwogo oli ku peroolo abantu oganye okukolera abantu benkolera njagala kumanya Battle eno nga yabaddewo esobola okuyungumya Kampala nga Sindi ne Shiba tesobola omuntu gwendabaawo ayinza osobolamuko ku Kusaasira mukyala wani Irene Namatovu asobola okusobolamu nti netunyumirwa nakati ono Sophie asobola ba Stacia ba Chosen Becky abo we batyo ati nkubuulira basobola Sophie talina nnyimba 10 nga hits ebbanga lyayimbidde
talina nyimba 10 nga hits ate nkugambye obwedda tubivaako ne tunywa soda abanywa bbiya ne banywa paka bwatuuka ku luyimba lwe tumanyi talina nyimba 10 nga hits nkolera abantu anti era kati abatulaba bagenda mu comment section atuweyo bunyimba 5 nga hits eza Sophie genda mu comment section kyetwagala okulaba tusooke tutandiko bati eno nga tusinzira ku nnyimba tuwe ennyimba 5 ezakusaasira otuwe n'ennyimba 5 eza Senga Sophie Nantongo tulabe bati eno ndabanga ejja sobola Vegas kati ono wakajiko natabula era lweluyimba wedda lwetulinze ku Serena lweluyimba eryeti adungi lweluyimba obwedda lwetulinze ku Serena kajiko natabula oyalumaze netumuvaako era bamisaaki bamuyambye nnyo nti obudde bajja ne bamukwatamu bati yabadde mulemeredde yabadde mulemeredde sho andi nga talina nnyimba ngaennyimba zirina naye ngaabantu bamanyi kajiko natabula kati naawe kennyini oli munnamawulire naye tosobola kumbulira nnyimba 3 za Sophie Nantongo bw'ozogerera wano ku seeti nkuwa emitwalo 2 sagala kwokya emitwalo gy'ebiri gisigaze tukolera abantu kitegedde kati kyekyo ye muyimbi gw'ogamba nti ayagala kukola bato ne legendary kusaasira oyo nno Sophie Nantongo she's a legend Pama Award winner 2008 zo bazitwala dda ne bapasito okudi female artist kati omanyirako giant zayina ezo zogamba ze yawangula zipama wadi zoloki giant ne master parrot yotebikola ayina kubeera n'abamorini nantume bayimbe ennyimba zaabwe zawumenizidde naye saagala kudda era abayimbi bonna wabawo omuyimbi atulaba wano saagala kulaba omuyimbi mukyala yenna addamu kwegerageranya ku Catherine kusaasira ng'oggyeko kamiliyoni bamisaaki bamayinja oyo omukyala yaddako ku hits olaba yagenda mwinaalemu naye era bwakola sho Sheraton tewagiraba tewaliyo ate ng'omuntu tumumanyi bulungi nti nno weenaalemu Abitex ajagitegeka bato nga tasobola abantu tosobola kubeerawo ati kusaasira ate yasobola okuddira kaali yaye gyakoledde ebbanga agitte n'omwana ate lwaki ebeefa kyogamba eba tetuukiridde walabako bato ya Bebe Cool ne Good Life Good Life we yadduka ku stage kati byebyo no wakajiko natabula ayagala kunyigira anoonya wakabira kyekyoka ate akaaba mangu Sophie ali too emotional anoonya wakabira kati agenda olaba yakaaba nga bamugamba mbwa yeyagala ne misaaki kati olwo nga bamukubye endongo era nakati agenda kugamba Vegas yali yabadandiko nayogera bino neze nkugamba kituufu bato togisobola either yekiriza bakalo Nantongo bachoze ne Becky Nantongo bomusizza nnyo naawe tukolera abantu nedda soka tunulira abakyala abali mu Eagles ye yali asingamu obunafu bw'oba obadde nakyo kyagala bambalire kuba badde bamanyi nzombuulire nti kwabasibono twalina Sophie Nantongo Catherine kusaasira kabaka oyo kaguje Tesha Mayanja oyo yali akuba Owengabi namatovu ngoyo yabasasula ne Maureen Nantume omwana omuteyi alimu kati kwabo yali asingane ye muyimbi yali saagala bintu bino tugende maaso naye nze amawulire ge nawulirako amatono nekyo ze nalabako eza Eagles ng'akyalimu oyo ye yasookanga ku stage kusaasira naddako nedda kusaasira yaddangako ati nkubuulira ye yasookanga
wali muto ebiseera leka nkubulire va mu bintu byowulira ebyembozi y'omukati abo bannamba emu bakulimba obakoppa nnyo tebalina content zenda kukyazizi so kati nkubuulira Sophie Nantongo y'omu ku bakatenize abalingawo toyagala kiwulira naye yakimanyi ye bwandaba akimanyi naye nga mwebale kuwagira Sophie Nantongo yakikubye yajjuza Serena Hotel yakubye Serena mwebale kubanga muwagira mwebale provinga nti music owedda akyaliko kituufu akyaliko kuba tulaba buli abaddewo ajjuza Aruna Mbiru yajjuza Ronald Mayinja yajjuza Misa Kisemakula yajjuza Sebata yajjuza Sophie yajjuza Sophie teyajjuza nnyo kati kasooka nkubulire kyabadde ku Serena tugende mu maaso ku bantu abakoze music omukadde kubasinza olemerera okuba Serena Sophie wakubiri asooka yani Lagadi addako Sophie nekubaswavaako abasatu kale tuweyo basatu kubakadde omulala wange sigenda kukolera abantu miliyoni si Kamiri waliwo yali awo naye yali emuse Serena Tonix Aziz ate munnaye nange kankolera abantu kale kati Aziz abantu beyafuna ono owakajiko natabula beyafunye ne lwakuba Lagadi ye yabasingako ye teyafunirako ddala Lagadi teyafunirako ddala tonafuya nnyo abaana bano babi wenzijukira ekyatuuka ku Lagadi baana bano babi naye Sophie kale ye yabadde ayinamu emmeeza ze ezabadde oba 25 oba 3 zabadde nyingi zadda 3 space yabadde nnene nnyo mu Serena tetugirabangako ng'abantu bazina bali wali omuntu akubye Serena temuba space ne space yabadde nnene nga kusamisa ki oyo yagikuba nnyo oyo atona akamenya tewaliwo yali agikubye ng'oyo Serena pozi ne Sebato oyo ne Sebato naye yagipakira naye nga Kajiko Naluna yagipakira Naluna saliyo ne banga yali agisse Kajiko natabula music we mulungi tumwagala kulikayo ku Serena mwe nabadde tubakulisaayo byenjogedde bye muwulidde byange si byono ebyange ndowooza yange gwe bw'oba omanyi hitisi za Kajiko natabula 5 zenyina emitwalo gy'ebiri ziteeke mu comment section ziteeke mu comment section tugenda kuzisoma tugenda zisoma tukuwadde n'obudde genda ne ku YouTube gwolonye gundi wetuddira wagiwandiikaawo oteekayo n'ennamba y'essimu ebirijo wegiri kale nga tuvudde ku Serena Sammy and Shower baali ku theatre La Bonita bakomediani bangamba show ya sala bakola show ya sala muleme kuga abaana mu bagambe bongeremu amaanyi ne bw'ojjanga n'ogamba omuntu mbu yakola tamanya nti show ya sala bwetyo gundi si bwebeera ani bagita bati Bonita si bwebeera nako mugirabanga ejjudde ku bakyakala La Bonita ne bafunye abantu baabwe lwakuba Muwangi yaganye okubasapootinga myaka 3 gye bamaze Muwangi yaganye supportinga abaana abo yabalekedde Kaleera yabonyebonye nabo okuva bwe baalanga ekivvulu ate ne Kaleera yennyini talina gundi connections talina connections yabakwata najja ne tiketi ku federation abula kamve ku bantu bange badagenda kuwulira ekyaliwo kolera aba ku federation bajja ne tiketi nga baze kuguza president yakola atya naye nga mukulikeyo aba abadde kuki ate kakati federation bampa ekitiibwa basaba balabe vidiyo bwezitiyo bampa ekitiibwa abantu baayo naye nga kirabika
kibadde bwe kiti baleeta tiketi manzi nja nnyo okukolera abantu nga baagala kuguza Kenzo tiketi ekiro ekyo nga tebalina pulogulaamu kiba tekisoboka kuba ne Kenzo era Kenzo yazitunulako n'azibaddiza naliwo nga buli kimu nkiraba naye nga mukulika eyo nazibaddiza n'abalengeza n'abasongera sewa n'abagaba mu ddenca ng'enkya kyekivulu twaliyo Tuesday teyali Tuesday nga show ya Friday kati sewa ye webadde enkya yabagamba wiiki eno okufulumya kwaffe kwaweddewo kwaggwa nenga akaleera yalwawo okukola pulogulaamu naye bafunyeyoko ku bantu abatonotono ababamala abantu bazire entandikwa simbi naye nga mwe bali kuwagira music wa Uganda ne comedy improviseemu kubanga abaana myaka 3 gye bamaze basobodde okuba nga bastaginga show mwe bali kuwagira Uganda yonna Jamikali kya mwamuwagira Sophie Nantongo Amelia Nambala atuyambe atukwatire mu Jamikali kya oba abantu banagamba nti omuwasizza oba okoze otya noonya Jamikali kya zolo olutalo kati ngenda dutandika ngenda noonya Jamikali kya noonye n'Amelia mbanyonnyolemuko ku nsonga ezo kale